agenda kusule nabanga mu matatu kela kumacha kuzuba mpaka mubadda msikurapu bwakola abademu bera mu basatu ngoluva kuzowe nze mputa satu supu them can't take over me ndi muzibu them can't take over me njina tuveko baby na nina mulungi siyoya gwe chana gwe wakula wabala chovo tuyombya wakula wabala fubutuka togaba chance fubutuka togaba chance berayo kolerayo eno mukisenyi abanjije batya kisunda kitiririta kiringa bongo kiyikayika oja kulye zange big bumper girl fat girl slim girl program wedde. Yeah, man. Chief Medi representing Mwala Style Fangon. Nobody say akabonero kachi kalaba. Okay. Koje mutusako engalo amanya neddoboozi akoseeki president we Masaka City. Ona kuno lwaleero ndi eno wansi eno ono yenna Kisenyi abasinga omungi mwenna mumanyiyo gye nsinkanye omugenyi wange olunaku olwaleero serebu waffe omuyimbi waffe ayina endongo etambula kazikuba omusajja asinga okuba ne vibe ng'ali ku stage babasinga obungi mubadde mumulaba naye ekintu kyakola kyamaanyi nnyo ddala aliko wano n'amagye ge gonna gasazeeko nja kubanga bawaaka awo gasoke gababuuzeeko omukulu ogamba ota Swahaba nze Chief Medi tebampita buyisi ya Chief Medi abasinga baga kisunda kitiribita kiringa bongo kiyikayika nze naluyimba nyina n'ennyimba endala nnyingi nyina ne mbeerayo kolerayo era mukisenyi abanjije batya lwannaku nganya ndi ne alien skin erako butagivaako mwebali tuwagira. Okay. Swaba tusooke twogere ku ndongo empya eriwo buno budde tuni eriwo buno budde etambula mbeerayo luyimba naluyimbe ne alien skin era ku YouTube kweruli buli wamu weruli nno era bw'ogenda ku YouTube yo olaba mulimu namba zino ezisookerwako ddala ezitrendinga ezitrendinga kweruli bannaye mulunonyeko luyimba olwo ku YouTube enyimba ezitrendinga ku YouTube na buli wamu ne TikTok abitambeerayo Chief Medi alien skin abafangoni ffe byaffe mubimanyi kulemezaamu ani yasinza okukwata peni n'olupapula n'ayiyeera gwe Swahaba oluyimba twaluyiiya babiri nayimbanga nga naye nayimba ayimbanga naye nayiiya era obiwulira buli omu sitayiro ye mweyakolaki mweyayimbira nali naluyimbako dda naye naluzeemu remix naye okay kati Swaba video shoot video gyeri ku YouTube era video twagitadde twagiteereddeko yanaku nga 3 emabega era twagikwatira wano ne tugenda mu Kisenyi eyo nga bw'omanyi nyina oluyimba olulala ne Nando Love balita tuveeko jina tuveeko baby andina omulungi siyo ya dade tuveeko era nalo video eri singa mbasanga temugizanya etujagizanya mateeka nze aliko olabyenzi singa mbazanga bikyajja otegeera so mwina okuzanya endongo yaffe ffe bageto yuti abaliko ab'ennaku zino ffe byaffe tukola reality otegeera ate mwani wadde mutubeereramu kuba mwana ebyaffe si byangu twakagobanga kati eyo twavaayo tulya ku talent era geto yuti yenna oba okuba bikonde oba oli muddusi oba oli ki lemerako just kulemezaamu mukategeera Swaba kati Swaba buno obudde tulina endongo ezitambula n'obuyimba bwaffe mwebuli bintu ki byolaba Swaba ebikyuse mu music industry buno obudde nga luli tebyaliwo music industry nakyuse nti edda nga ne TV okujjako mu ghetto si kyangu gw'olina okusituka okgenda wa kati ebyo byonna bikoze eki endongo nti kati essaawa zino osobola okubeera nojja no recording akantu nokateeka ku TikTok nekakuba osobola okuteekayo n'oluyimba nga tonaana dufulumya naye ng'obadde okuba mu freestyle nekakola ki nekakupirawo ogendayo mu studio no recording oluyimba olwo tugamba endongo ekyuse nnyo nti kati essaawa zino nti ffe bageto youth ffe tudigiza abaawa
Aberi aba wagolo. uptown. Edda nga tosobola kuba ndongo naye netuuka mu uptown ng'ova nnyo mu ghetto. Kati saawa zino ogenda okuwulira kisundasunda kitereeta nga aba uptown bakola bajibala zambe gwenno olabika otega kamasu okitege abo bonna nga abaana ba ghetto njagala kuba mukowaswaga okitegeera Muzaffaru yali mukubi wa Mpoole bonna abaana baki ba ghetto naye ng'olaba abantu endongo bagibbaala kwegamba endongo ekyuse nnyo nti ebyazibuwalanga edda naku zino byangu just because oba n'enkulaakulana ezzeewo okitegeera ndongo ekyuse. Kusomoozebwa ki okulimu mu ndongo ya kakati n'eyalulu? Mu ndongo temuli nnyo kusoomoozebwa wabula abantu abamu tebakola kye balina kukola. Mubeerangamu abantu abamu enkokola nga ziki nga mweziri nga oyitasobola kuteekawo ekintu kyo kizannya naye kati ebibisinga biriba kkubo kuliko ebitaala kuliko roundabout si museetwe era tojja kulowooza nti oli ku kkubo ovuga tosangeeyo koona obulamu bwe butyo bukolaki obutambula ekikusoomooza manya kiina we kikutadde okubeera ng'osobola okukola ekyenjawulo. Swaba oli mukwano gwa nnyo gwa Alien Skin nnyo kuba manyi Alien Skin si mwangu ng'omutegedde mwangu kati nze nali musinkanyeko omusinkana kyekyama ali ize nnyo nnyo ali ize mwasinkana mutya Swaba? Kibanda tweraba dda nnyo edda nagendako mu kiwempe ewaabwe oba yali mwaka kyoba 2010 oba 20 mmeka angenze kuyimba nenyimba bulungi kati nga bano abaana ng'omaze oyimba abaana bakugirako mwana mpaayo wakiri enamba yo blabla kati bambi n'ekibanda muyajjira omwo so netukwatagana bwe tutyo biseera ebyo tewaaliwo nnyo simu twekwasa nga namuwa Facebook nga tunyumya ku Facebook bwetunyumiza naye netwesuubiza asooka okikuba yakola ki yayambako muno era bwe yakikuba nali ndi awo nampita nanga jangu kati kintu kikutte ojja tukole naye nga talina buzibu omusajja wange big up CEO edonwese. Swaba twogere ku kivulu ekyali eri ku Freedom City ne bino byonna ebivulu byazaakola twakulaba ku kivulu ekyo era abantu bangi bayimba era nnyongera okumwebaza bambi nti yawa omukisa bano abayimbi abato abajja n'abayimbi abakadde betwali tuludde okulaba kale nga baaliwo naye nga tebakyalabika nnyo nga balina ebyabatwalamu twakulaba ku performance eyo yaliyo ku Freedom City. Swaba ekintu ekyo kyali kitya mwawulira mutyanga mmwe abafanga oniggwe nga gwe kyaliwe akati olaba ekintu ekyo Freedom City tekibangawo era tekijja kuddamu kubaawo nze nkubuulidde konsati ya Freedom City ekibanda gyeyakola gyeyalangira munaku ennya tekijja kuddamu kubaawo naguno guliko tukyenyumirizaamu nnyo era favor Mungu gye yamuwa Katonda yamuwa ate waali osanga aliddamu era ye kenyini era n'akikola ki n'akimuwa era n'akikola kubanga ye waali kwegamba kyali kyakabi nnyo gwe konsati ebivulu bibaddengawo waneeno walanga ekivulu emyezi nga3 myezi 4 ate oluusi abantu ne batajja negayi yalangira ennaku ezi naye Entebbe Road yenna yawuuma Entebbe yawuuma kimanyi ffe twatuukayo ku ssaawa 11 fa media nga banaye munda wajjude naye ng'omuntu ali wabweru n'ali munda ng'ate ali munda mutini kwasigadde wabweru kati waliwo akasaawa akali awo Freedom City kata tumubateekamu gundi TV abantu ne balabira okimanyi nti abaawo basasula kyatano ne tujjako omutwala naye tulina okulaba kati ate nga nemmanga waliwo ebbaala yo bayi Happy Boys oba era nawo ate nga nawo waliwo TV era ng'abantu balabira bali bati so ekyaliwo tekiriddamu kubaawo era yekka yalina okukimenya ate nga ajja kukimenya memory zojjukira ezaaliwo nga yo tesobola kuva mu mutwe ng'oggyeko eyo nti abantu baali bangi memory twali awo nafulumako ko wabweru naye okudda munda
kyali kizibu nnyo singa nali simanyikiddwawo nali sobola kuddayo ngenda okusanga wabweru ng'abantu bakaaba kuyingira munda bambi tutuleke nga abakyala bali abo bambi bakaaba abantu bakaaba kuyingira munda nagamba nze ate gye ntambuddeyo nanze ntambudde ne alien ebivulu ebisinga byonna buli gye tubadde enkaaba gye bakaabamu ku Freedom City mu bivulu bye tubeerako era bwe babeera nga bakaaba nga baagala okumulaba ng'abantu olaba bayayaana okumulaba. Okay, zezo memories kyajjuko kimanyi sa abantu gate bagimenya batukane bayingira ku mpaka kugambye ekyali ku Freedom City tekijja kuddamu kubaawo era kibanda yekajja okukimenya. Okay. Swaba guno omwaka olinayo abantu abalala bosuubira okukolayo nabo okukolabo? Omwaka guno guweddeko. Nyina ennyimba nnyingi, nyina oluyimba ne Mark the Urban Jeruli, nyina omuwala gwe ngenda obbaleetera omanyi nze ndeeta abawala. Nyina omuwala bamuyita Sparko, nyina oluyimba naye ngenda mubaleetera kolabo gye nnyina. So guno omwaka tugenda tambula n'ezo then oguddako tulabe ekiddako omwaka guweddeko. Kati Swaba oyina enteekateeka ezituwaayo ekivulu kuba abantu bali ekivulu bakirinze baka concert konna? Nja kubawo ekivulu naye nenda kyali wange Shiba amale okuzaala. Bw'anaazaala omwana ng'akuze bulungi nnyo gw'anaaba azadde awo nga nekamba waayo ku kivulu manyi Shiba nga bwe mubiwulira eyo. Bw'anaazaala ng'amaze ozaala bulungi awo nange mbawaayo ku kivulu. Shiba mufisinkana muti? Shiba twasinkana dda nga tukyali mu karaoke dda. Twesinkana ku Eden Service Park namusanga awo ng'era nga bwe tutudde bwe tuti ne musanga awo ng'atudde ku toilet awo nga ku bathroom bwe wati awo. Kwegamba ne muyingiza endongo, nze namuyingiza endongo era nze mmanyi Shiba wange gye namujja era nze mmanyi gye mutwala. Ekitegeeza ne karaoke wayitirayo Swaba? Nakolanga karaoke abali ku Delta TV nze nakolanga karaoke n'abalala bangi nnyo be nakolanga nabo karaoke bangi nnyo. Baani bojjukirako bokyajjukirako ebiseera? Nzijjukirako Shiba, Maureen Nantume, ani omulala Maurice Kiria, bangi nkyabajjukira abamu mbeera naye gwe boolaba bali mu music abaakabi kati bonna twalinga nabo mu karaoke abasinga abamu baafa n'okufa. Kandabe Nubian Lee naye yaliko bangi abamu kwegamba kitwala obudde okuddamu bajjukira naye nga mbalaba ku Firebase yo towagendayokko ebiseera? Firebase naliyokko. Firebase nze nakolako kabiri promotion nga ndi ne Bobi Wine edda 28 27 nali mu Firebase era mpola mpola bwe batyo. Mu Firebase abayimbi bwalingayo ba Bobby balimbi ki abali ab'ensasagge ennyo bojjukira nti oyo ye yali wansasagge nnyo? Waliyo Sizamani, waliyo Jajja Nana nga oba yadda wa musajja wange bangi abaliyo nga kitambula bulungi. Balinga babakkiriza okukwatamu ku mayiki? Ffe twali bato biseera ebyo nga tuli bato naye si buli abeera mu kintu nti aba akola ekyo. Twalinga bato naye nga tebatukkiriza kunywa ku bulaadi obeera awo n'oyiga n'osoma ng'obulamu bwe butambula. Obulamu bwe butambula mu ghetto Firebase y'ebiseera ebyo. Kati Swaba abawagizi bo baagala okumanya nteekateeka ki z'olinawo? Sirina nteekateeka eri awo. Nze nnyimba buyimbi olwo nze bwe nfumba eno ne mbayimbira olwo mba mbateekedde mwe ne mukola ki ne munyumirwa ne mubinuka omukiri. Sirina nteekateeka eri awo nti kati bagala mbateekekere ki mbateeketeekere ki. Nze nyimba dancehall, raga, reggae, slow buli kimu mbayirayo buyizi ne bakola ki ne beeronderamu nti kati katunyumire wano olwo mba mbateekekedde. Enteekateeka yange endala ngenda kwesimbawo. Swaba ogenda kwesimba? Sooka olutuubulire Swaba ojja ludda ojja no mu kisenyi. Ngenda kwesimbawo era nga akabonero kaffe abafu mukamanyi kalabba. Kalabba ngenda kwesimbawo ku Erosi 3 ne Erosi 5.
mu bitundu Mengo Parish LC3 ne LC5 LC5 anti Swaba olondako kimu abyo ate gwomanyi guno muleme mulala kwesimba ku bifo yinza n'ogattako obwa meeya nimbugattako obwebwe MP so kwesimbawo ku bifo bisatu ebifo nga bisatu akabonero ki kalabba bane Swaba mundabiranga ddala Swaba mumulabire ngenda kwesimbawo bwe LC3 ne LC5 Mengo Parish Kampala Central ya bane Swaba mumulabire nga ddala abalonzi be banendooza muwulidde abalonzi baabo ogenda kwogera gwe woolabira ddala akabonero omugguwa kalabba tekinga banaye Swaba agenda kwesimbawo Swaba abayimbi bangi babayo abantu bebaleese olinayo omuyimbi gogambye gogenda okuleetayo omukyala ng'oggyeko abayimbi bangi bendeese mu ndongo mu naleeta Shiba Kalifaganaga najja ne Dax Katero nyina abayimbi bangi nnyo benzize nabo nga nzemba ate n'abalala webalirwa kuba tebannaba kweyogera Aroma namujja kwegamba music industry eno njiwadde so kati nkyabaleetera era okutegeera naleeta bangi nnyo abamu mbeerabira naye bo bajja kweyogerera bwe navaayo nenjogera nti bannaye Shiba nze namuleeta mu ndongo naye naavaayo nakikatiza n'abalala bajja kujjayo bakoleki bakyogere Swaba olina abakuyambyeko mu music industry eno bangi nnyo abanyambiddeko ddala mikwano gyange nyina Bakisenyi Media nyina Kansala Kaigo nyina Mabeka nyina abantu bangi nnyo nyina Fangon Forest Kibanda nyina timu za Fangoni nyina Jenny Empire nyina Active Ame nina abantu bangi nnyo ba password kwegamba bwe mbatandika bamenya tosaba mala kubanze nze ndiwo kulwa abantu era mbaddewo lw'abantu bewange eno wewaffe eno mu Kisenyi Mengo banyambye nnyo nti bwe basanga ekyange bakyongerayo bwongezi bagasobola kubamenya omu ku omu naye nga mbeebaza okubeera nga bambeererawo bangi nnyo era ne besimenye Swaba mu ndongo olina omuntu yali akozeyo ekintu ekyasinga okujjako wayanga kyo okirowoozaamu bwoti owulira ddala ng'ofa nyina Charlie World TV akola ku TV ate ng'akola ne ku radio amu endongo yange ogizanya teyakola ki yagizanya kati bwe yadde ebbali ne yeekwata akavidiyo nampeereza akavidiyo nti nkuzanye ate nga muwadde ne ssente zange kyannuma nnyo mwana so bwe baba bakuwadde omulimu ogw'okukola gukole ate osasuddwa omuntu omugaye njala emitwalo 10 ogimuwadde ate yeekutta akavidiyo akolaga nti akakoze eki agizanye kumbe tennakola ate nga obaddeko ne ku station yagambye ngenda omanye essaawa zazanya nekololo nyininyini waliwo omanye essaawa zazanya baga ngenda kukuzanya ssaawa eziti ate kololo nyinyi n'otuninga n'okulaba tekuli kyazanye kyokka bwe bamaliriza nakuweereza akavidiyo nti olaba nakuzanye ng'ate wabaddeko awo aba alimbyemu nnyo naye baida baba media bakuwadde oba osabye kikole so ebintu ebyo byantukako edda nga nkyatandika ebimu ebyatulemesanga n'okukola ki ebiremesa n'abayimbi okujja okuyimba naye oba osabye omulimu ogw'okukola kikole kigwe Swaba kusoomoozebwa ki okulala kw'olinayo sina kusoomooza kubanga buli wensoomozebwa nfuna ekiddako buli wensoomozebwa gwe kimanyi buli wosoomezebwa muli kyoba okola ofuna ekikola ki ogamba lwaki nsoomozebwa mu kino kitegeeza nyina okikola ki okukitereeza buli wosoomozebwa ate okusoomooza nze nkwagala nnyo kyova olaba mu bulamu waliwo mu bye tukola mulimu opposition okutandikira ddala ewaka nti tosobola kubeera mu maka wekka era bakugamba teekamu omukyala sente oba ozitwala mu mwenge nga gamba naye wannange tetulina sabbuuni ozitutte mu mwenge ekyaba akiwakanyiza obulamu bwe bukola ki butambula Kaswaba era nga oga nti buli kimu kibaako n'ekibi kati birungi ki by'oggyeemu mu ndongo ebirungi bingi nze gwolaba ebirungi bingi era nyina emikwano nyina emiki nina emikwano kati emikwano gye nnina
olaba lulina kisobola kugabira abantu bintu ne kati oba oli awo agamba medio manyi katukuweereza ebitabo bino biwa abaana abagenda okukola ki okutuula ebigezo okusoma batukuwe peeni zino oba penso zino zikole ki ozigabire abaana bagenda otuula ebibuuzo kati ebirungi ebyo byonna bikola ki bibaamu buli wookola gyokemu okufuna emikwano so mu ndongo nfunyemu emikwano ate emirungi mikwano emirungi bannange nno eswaba ffe nno gwe tukyalina olunaku olwaleero ennyimba zaazirina ate ennyimba zaaziyimbye munoonyeko kola booti genda ku simu yo genda ku google wandikamu Chief Medi if you google me I'm mappable ojja kulaba buli kimu ekyange nga kikola nti Chief Medi nga kiyiika kyokka nga kyonna kisundasunda nkiyiikayika nyina ennyimba nga 2 nga 2 kyonna ziwa obudde ojja kuba oziraba ate zino ennyimba zetuyimba ziyinza ezimu mutakwata kati nezikwata eyo mu maaso abaga basajja abafango ne baali bayimba buli wiiki tusobola ofulumya oluyimba nsobola ofulumya oluyimba buli wiiki bwemanjagadde kuba nze nzeeyiiza sigamba nti gundi ampandiikira nga neeyiiza nga nkola ki kati ngena leero lwakumeka leero lwa 6 kati ku Sande oba ku Mande nyinza ottaayo oluyimba ate era malenzi bwe wayisa weeks nga 2 era nteeyo bwe mbanjagala ku Mande oba ku Lwokubiri nyinza ottaayo oba ku Sande nyinza ottaayo oluyimba Swaba music tumanyi yeetaaga akasimbi yeetaaga akasente gwe akasente okafuna otya ono okateekamu music kuba manyi kyekintu ekisinga okulemesa abaana music wedda yeetaaga nga akasente nkugambye ennaku zino olina data olina essimu yo ompulira bulungi gwe tuulawo otudde kolayo akavidiyo ko akoluyimba lwo katambule gwejja kulaba ojja kulaba nga audio mu recordinze na bulungi nnyo nga ne video gikoze eki ogikute tekyetaaga nnyo nnyo ssente kati bwongo nze video lowooza nkola za ssente nnyingi naye tezizanyibwa omanyi kisundasunda video twagikolera ssente mmeka mwagikolera mmeka oba gyali emitwalo 5 naye tebakuba ensi yonna bakuba kati gwe ojja kuddaawo ogambe just kati magezi music yadde yeetaagamu ssente awamu omanyi owamu osobola okuteekamu nebikola ki nebigaana ate n'oteekamu nyina nebikola ki nebiyitawo so toteekamu nnyo nnyo neweemaliramu bwongo buno nti nyina miliyoni zange 2 kanzifiire ku luno oluyimba osobola oditeekamu 20 nelukola ki nelugaana City Alose yakuba ensi yonna yonna vidiyo eyinza okuba teyamalawo na bukadde 5 okategedde eyinza okuba teyamalawo na bukadde 3 naye neekuba ensi yonna kati gwe nobeeri n'okola vidiyo yo yansimayo ya mitwalo 2 egya $, bannayuganda ne bagitunuulira bati ne bagikeneka oluyimbayo n'oluteekamu simayo omutwalo gumu ogwa $, audio ne bagitunuulira bati yasikozesa bwongo na art oyitewo kati Swaba ate ku audio kuba ye audio yo nkimanyi oba olina okugendako mu studio audio olina okugenda mu studio audio oba olina okugenda mu studio n'ekisinzira studio ezazo okola ki yasikola mikwano bikola emikwano olabe nga buli kimu kikwanguyira gambe ki bafaani bange tewali kyembagamba abali b'enguzi kalabba akabonero kaki gweosanga kalabba tikinga anti bosi wange ali enagenda kwesimbawo kuba road mayor noba president ebifo bibiri ayinza n'okwongerako ekirala nze nali njala ebifo 4 kwesimbawo kuba LC3 LC5 prime minister ne Katikkiro naye ne baŋŋamba Katikkiro batulawo butuuzi kabaka yasimba Katikkiro batulawo butuuzi ne prime minister atulawo butuuzi kabaka ye yasimba nze nali manyi buli kyo nti nze nali manyi babyesimbako bete babyesimbako ekya prime minister kyo basobola okusima ne bakulonda naye kiri ekya Katikkiro wa Buganda kabaka yasimba era ngenda kuteekawo tournament y'omupiira naye nga waliwo abantu be batafaako nnyo bwe baba bakola tournament
wena okulaba simanya basambe gya byalo basambe gya miruka ya masaza ne mulimu abantu abali emira waabwe gwe kimanyi nti mubalya mira mulimu bakagulire mulimu abakakono mulimu ababbale n'abalya fresh ekyo kibinja kimu mukitegeera ababbale bagenda kuzanya abaki abalya fresh abakagulire bazanya abakaki abakakono abakakono be baliwa soko batumenyere kati bakagulire ono ngasobola okwegulira akagulire yeteba teyegulira alinda banene bagula n'abakuba ekibooza nga batolako kati oinabo osookeddeko abalala awo aba fresh kati fresh nga waliwo mira abeera fresh nga bakamuleeta ne bamukolaki ne bagula kati waliwo omulala abasuzeewo ye bbale okagula 5 kati waliwo bakyali baffe abalala abafumbo gwekimanyi nti waliwo abafumbo naye nga batemesa bamanya abo balaba kati waliwo abasingo nga nabo bakolaki batemesa kati mulimu abatimu kasabbuuni mulimu n'abenzi kati ekyo kibinja kiki kimu egrupu eba ewedde kati tomanyi nti abafumbo mulimu abafumbo naye nga bakolaki batemesa kati waliwo ne bano abakyaza abo bali omwo mu basingo kati mulimu banaffe abalala ababodaboda nkulaba waliwo si buli abeera ku piki nti abeera waki baboda mulimu ababbira ku piki mulimu n'ababoda mulimu abavuga ababbi ekyo nakyo kibinja kiki kiri awo kirala kati mulimu n'abatambala elementi yadde reflector abo nabo bakole ki badde awo ekibinja kiri awo kati mu society mulimu abawemula nakyo kibinja kikola ki kiri awo gwe ngenda teekayo emipiira gyange abantu bagizanye banyumirwe si kyekyo mulimu abanywa enjaga mulimu abashisha mulimu abakawalagi kwegamba nyina teekayo bibinya nga buli balina okusama omupiira so mbona aba munnonze banna ebingi byengenda okukolera gundi ngenda kyetugenda okufaako kufitaddako mu Mengo Parish obubbi tugenda bukola ki bumalamu tutya nti tugenda kuwa ababbi emirimu omubbi akuume mubbi munne omubbi nga yakuuma muki teri kutoloka bwamutolokako tukwata ye obubbi tufuukire ddala muki kasasiro tugenda kumumalamu tugenda malamu kasasiro mu Mengo Parish tugenda kufuna abamugula gyokoma okuba ne kasasiro omungi ze sente entono kitegeeza mwe muli bagagga mulya nnyo oba ne kasasiro nga mutono tukuwamu sente nga nnyingi okitegera mu Mengo Parish bwemuba mwagala okukola enguudo mu Mengo Parish bwemuba mwagala okukola enguudo yenna yonna kampuni yebiidinga bwenaaba tesobola kukola nguudo kiro emisana bikole ki kubanga akavuyo kabeera mu makubo muno bweba tosobola kukola kiro akite bamalaya tugenda kubatongoza tubateekeko obupande n'ababagula tubatongoze tubateekeko obuki obupande oyo gundi agula atemesa muteekeko akapande ke nti atera kutemesa bammeka basatu muteekeko akapande ke ka 10 meka 3 kale tugenda kuba tukola omulimu gwa ttendo okubeera nga abantu tubakola ki tubabeezawo kampeyini ezange sigenda kukuba bipande njukunju si njukunju bwe nsanga abalya mmira nga ndya nabo mmira bwe nsanga abawemula nga mpemula nabo bwe nsanga ababbi nga tubba nabo bwe nsanga bamalaya nga beetunda nga ngula olumba nkuba ki campaign kale mu nnonde bintu bingi ebigenda okukolebwa ku Erosi 3 bwange ne Erosi 5 byengenda okwesimbawo swabo yo nampaka ulu bakuwe akabonero kaki kalaba swabo oyogedde ku tournament kati tournament yo ogenda gitongoza ddi tournament nagitongoza dda
abantu batandise dde okuzannya era gye tuva ku makya tusoose kuzannya mukkaawo tulabe binaaba bitya abakubi ba tteke n'ab'ebikonde be basooseewo naye teguwedde guwedde gutya guwedde kati nesooka tugaa abuli tujja bateeka mu kisaawe ab'ebikonde n'ab'emigere tegukoze eki teguwedde naye ngaera tujja kutambuza mpola tujja kufuna engeri gye tukikolamu nze njagala kulaba kwagwawo gwabatemesa n'abagula kati mulimu kati tukyalinamu n'abalala abali ennyama enkaafu abali embizzi kyetugamba bantu bagiyita abali emipiira abambala wancamino n'abatazikola ki n'abatazambala emipiira egigenda beerawo nga jjo oba gwa ddakiika 5 nga guggwa nga balala bazannya mu kisanja kyange kino saagala kukola ki kulaba nga buli kimu kigaana gwe olaba akabonero nti kalabba tikinga nesimbyewo okuba chairman LC5 ne LC3 ebifo bibiri so n'okugattako ekyokusatu bagatereko ekyokusatu ngende okubwakatikkiro agende ku bwakatikkiro eri gyembeera mu Mmengo okay bannange ye Swaba waffe nno gwe tulina no olunaku olwaleero Swaba nawe olinamu ku budde bwo obweddembe oba toli mu music nze already ndi wa ddembe ndi wa ddembe budde bwange mbulina obweddembe mbeera ne bakyali bange budde bwange obweddembe ngendako mubawala budde bwange obweddembe bawala ki Swaba bawala ki abawala abazanya netball mbalaba nga babaka omupiira mbadde mmanyi nti ono munno ye tomulinaayo ono munno gotega ekibatu okuwasa si kuwasa girlfriend bo be banninanyi sibalina bo be bannina bakulinayo nga bameka bakulinayo nga bameka gwe bakulinayo nga bameka nze omu basi kasita gwe bakulinayo anti Swaba nawe ate olaba nze saagala nnyo okuwasa lwaki era omukazi kati bbanga lino lyendiko tandika okuŋŋamba okuwasa nga nkyakola mikwano nina okusooka ofuna emikwano emigagga naye kati bakimu bashirafu bano bebakyali bange bagende batandika okunsondera embaga mitwalo 3 mitwalo 2 njagala embaga nga bansondera $5,000 $10,000 nsooka nfuna emikwano emigagga nkitegeera nti bwe tukolako embaga ya $3,000,000 ku bukadde bwange 8 tusigazaawo $20,000 ameka kwetutandikira naye nti bansondera embaga bakyali bange si kyekyo wamma sooka funa mikwano migagga noloka okola ki n'olyoka owasa okay Swaba abantu sooka obabuulire wa obongere obategeeze wawe bayinza okusanga music wo nze nabagambye if you google me genda ku google yo if you google me I'm mappable wandika mu Chief Medi nze mbeera mu Fangoni Forest Kibanda abeera wali mbeera wano okategedde okitegedde Kibanda abeera wali nkola ki gwe searching Chief Medi music atambula ate bino ebyampereza ku WhatsApp byaggwawo music kati atambulira ku mutimbagano buli wamu oba Spotify oba Apple Music oba Boomplay oba wa yonna nze kasitoteka mu Chief Medi music oba mufuna ku TV yo mbeerako kusaba okayimba ka Chief Medi ku TV yo ojja kubanga buli kimu akatalekeka buli ghetto youth yenna waali lemezaamu temweteka kompala na bitaliiyo temutekawo propaganda temutekawo kulwanagana kubanga sisawa zino endongo efugibwa ffe ba ghetto youth tulabe nga tukwatagana tugende mu maaso awatali kulwana awatali kuyombagana oli bw'aba akoze kino takugyeko bulamu panga olabe ng'okola ekirala you understand mundabiranga ddala LC3 ne LC5 Mengo Parish akabonero kalabba Swaba okikwasaganya otya ne bakyali bo bano bobeera nabo sirina tabu tebalina tabu nange sina tabu nabo just teweefuula wakabi nnyo nti bw'oba oli ku kyalo nti oli wakabi nnyo nnyo ate n'obeefuulirako wakabi beera nabo mubonge kovaako ki mubuuzeeko ovaako ki be bano be batuwagira era be bantu baffe be batusitula just kati mulimu abayimbi abamu nti yalowooza bwakikuba ng'aganze ng'ekyalo nga nkivaako nga ngenda mpangisa ewalala eyo kuki beera ne banno mulabe ng'obulamu butambula weetabe mu bibeerawo nawe olabe ng'obulamu bukunyumira Swaba nga toli nga
nga tokwasaganyiza mirimu gya ndongo olina mulimu omulala gw'okwasaganya kukwana bawala kusamba kapiira kusomesa kulwana okusomesa azini mu kiraasi oba bano nti omwana asobezaamu n'omugolola akusomesa kati nga bagete yuti ninkusangawo ninkugamba kyowaaye emotoka bwe ziba zidde eri gwetambulire eno nga ziva eri ngaoziraba olwo mba nkusomeseza ogambye ekikondo boxer azini kutraininga ankubira ddala ebikondo beyo left hook nedda sebo sirina gaadi yetekana nga maze ejjamalange nenyambalamu giraavu ebyaffe bya street bekagwirawo mbadde mmanyi nti gwe oli wa kino ekyaringi kyo tokikubamu kyona kikuba dda nekivaamu kikuba dda nokivaamu ok bannange sigenda sukkawo wano amannya asigadde Uncle Seeki pulezidenti we Masaka City ngenda baako ku bakyali baswaba omu ababuuzeeko waba ayimbamu ayabas baani baabo mbalaba waliwo noono omuwagizi wo wetuli kalabba bannange byebyo twabasoko otongere ku ndongo yafaawo yonna saagenda kusula enabanga mu matatu keera kumakya kuzuba mpaka mubadda musikurapu bwakola abaddemu beeramu basatu ng'oluva ku zowe nze mpuuta ssatu supu them can't take over me ndi muzibu them can't take over me ngira tuveeko bebi nandina omulungi siyoya gwekyana gwe wakula wabala kyova otuyombya wakula wabala fubutuka togaba chansi fubutuka togaba chansi beerayo nkolerayo eno mu kisenyi abangi gye batya kisundasunda kitiribiita kiringa bongo kiyikaayika ojja kulya ezange big bompa gyal fat gyal slim gyal program ewedde Chief Medi representing Mwala Style Fangon nobody say akabonero kaki kalabba okay